As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tuli ku mukutu gwa Megatron Media tukwaza okubeera nti otambula naffe nnaku lwaleero tuli ne Bule bwetyo tugenda beera nga twogera ebigambo bingi nnyo nale President Museveni ne Maama Janet nga beetondera Obuganda olw'ensobi zonna ezikolebwa nabaga mutusonyiwe awo tugenda kubeera nga tugendawo nnyo tugere ne ku nsonga y'Omujamani. Bamugobye muno Omujamani yakisiru yakisiru omuntu anyize nnyo ku nsi kuno ye Mwami Museveni temusobola kwekwata muno mwetondera Buganda ng'ate mumala nga muvvoola Obuganda. Museveni yategedde ensobi ze atanazitegeera. Omanyi abantu abalokole babanga bantu bali mu mukwano. Omuntu ali mu mukwano talowooza kati omulokole bw'alaba ebyamagero wali atya nnyo Katonda. Ubwongo ne bugenda. Kyovula abasumba balina omukisa gw'okubba kyangu nnyo omusumba okubba. Si bonna amino abasumba nga bubayaaye buyaaye n'abantu abalongoofu. Omuvubuka asabisa mu kibuga amuyita Pastor Kiza. Very good man. Era ndowooza yajja okundokola. asabisaawa kyaki eri awo mu kibuga awo yo wabangawo kyolaba wano nga ku Nankana ku Mapeera n'okkirira awo waliwo kikufutopo okwali abatula wano bamanyi waali. Very good man talimba. Kati akiza kubuulira njiri n'akunyonnyola Katonda. kati Mwami Bule wuliriza nkunyonnyola gwe omusajja oli bw'akunyonnyola Katonda gwe n'obaamu amagezi agasaba Katonda oyo akuyambe. This is the tea? It's okay. Katonda oyo akuyambe oba otandika okulowooza nti n'ogenda tutuula ewaka ebyamagero bikole. So twala tugendeko mu deep analysis ku nsonga ya President Museveni okwetondera Obuganda. Yagikola anti nkugambye nti alimba. Lwaki ogaa nti alimba? Ebizibu bya Buganda terina buzibu ku President Museveni. Bagenda ne babba emmere mu nsiko ne batta abaana baffe eruweero ne tuguma. Abaana baffe abaafiira eruweero baali baaguma nga bamanyi nti nno bwe banaafa ensi yaffe n'akola ki n'atiriira. Ffe nga tumugamba afuga bibyo naye twagala enfuga ey'okugabana obuyinza. Mwami Museveni tagikiririzaamu. Enfuga ey'okugabana obuyinza etya? Ffe tetugaana Mwami Museveni kusigala nga ye president fe ab'Obuganda. Naye ffe tusobola okwekolera ku nsonga zaffe ng'Obuganda. Abantu baffe ne batabeera wano. Ate Obuganda bwe tukyogera abatategeera nga balowooza mbuno tugenda kugobawo abantu abala buli muntu Muganda ffe katobeere Buganda wa Muganda. Era emboozi gy'otutatuulanga mu Bugundi Munnalwanda gundi oli wano oba Muganda kubanga ekkanzu eriko emigemeka ena. Omuganda wawu Muganda Gere Muganda Nakabala Muganda Kaswa n'Omuganda Gere. Gere wajja na bigere n'ofuuka Omuganda. The moment you come in Buganda and you start believing and behaving like us, n'okkiriza n'otandika okukkiriza ne mu nnono zaffe n'otuwa n'ekitiibwa oli Muganda.
kyekyo ekikutwawula Buganda ku bintu ku mawanga amalala era ekyo kyekifuula nti Obuganda bugenda kubaawo ebbanga ddene nti oli ne bwabujjawo era bujja kumalanga bumalenga ate budda obutonzi bugenda kuggwaawo na Buganda obutonzi bugenda kuddawo na Buganda kuggwaawo na Buganda Buule ebigambo byogera kyovola bamawanga gonna agagudde tebalina nkola ya kukyaza abantu kukkiriza abantu balala kujja tebalina nkola gye tuyita ya assimilation assimilation okimanyi kitegeeza tekitegeeza kusamira assimilation kitegeeza okwekwaniza si kwegwanyiza okwegwaniza kuba selfish interest naye okwekwaniza otuuka awo mu Buganda n'ogaa ntya nze gato nga olwana nakyo naye ng'okiwulira muli nze gasumba weyita kyotali nga gwe gasumba newejja n'ofuuka nga gwe kasumba okitegeera n'okifuuka n'okibeera n'okola ki okitegeera n'okifuuka kubanga when you assimilate you become nti obutamanya bukoma ku ggwe oba bw'ozadde oba bw'ozadde awo mu nnaku ezo naye abaddako emijiji egiddako nga baafuuka dda kyobola tulina wano Abaganda bangi naye nga bazadde baabwe baali bapakasi mu mpya zaffe nga baali bapakasi mu mpya z'abakadde baffe amu nga bajjanga wano okukuba muzigo Abaganda ebintu ebimu babiranga byabanaku ng'Omuganda akwata wali endeku mbw akuba omuzigo baleetanga Abakiga n'Abannalwanda jjukira bantu okuba barefugee e Rwanda baatandika dda bajjanga ekisolo ate n'Abakiga ne bababoola ne bagenda mu Ankole nayo ne bababoolerayo nga Baganda bagamujje nga balima bakola ki Abaganda basembeza ffe enkola ey'okusembeza ekifuula so smart okitegeera abantu abatakoze ekyo nti kyovola ati amawanga go tegalina gye galaga tegasobola ffe tulina n'ekirala wano mu Buganda abantu kye batamanyi continuity omukululo kakati sijja kulumba mawanga gamu era kulengeza mwanga bwe muba ne kabaka wamwe nga mukubako kalulu ako nno kaba kabasa kabaka mulonde Buule yesimbawo ne Megatron ne mulonda Buule ne bwe mwegeziwa zanje mugambwe tulina ebika era bye binovaamu tewali continuity n'obalaba nga bakaayana nti ono yayina ofuga ono yayina ofuga naye Abaganda bo baakibala ne bagamba tutaddewo tutya continuity abalangira baalina obuyaaye baali bagezigezi ng'omuyaaye omulangira ajja wano n'akeera wano n'akuba olubiri n'abagamba nze kabaka n'atuma oli munene bamutta n'afuuka byampaka byabanga ddanga byampaka Abaganda ne bakeera ne bezimba olubiri nga lwa Buganda olubiri olumanyi ne baluteekawo Mengo teruliiko nnyini lwo lwa Buganda si lwa muntu era kabaka Mutebi bw'avaako addako yalulimu bwe otyo paka ate buli kimu ne tukinnyonnyola ofuuka otya Namasole ofuuka otya Lubuga ofuuka otya Katikkiro nga n'entambula y'Obwakabaka naye emanyikiddwa teri kinnyonnyolwa kabaka amanyikiddwa bw'afuuka era tukimanyi nti kabaka bw'akeera enkya n'akuzaala ng'oli mwana omu bw'oli kiweewa tofuuka kabaka lindako bw'akuzaala mukazi omwana omu bwe bakuzaala nga mwana gwasoose gwe mulenzi tukimanyi omwana wa kabaka asooka bamuyitaani kiweewa buli kabaka aliddako omwana we asooka bamuyitaani kiweewa omulenzi ate Jjunju omuwala asooka nga mwana wa kabaka bamuyita Nassolo ekyo tekikyukamu abo tebafuuka bakabaka ebyo bibitiibwa ozaalibwa n'ekitiibwa okitegeera awo nkutegedde Baganda baabanga n'okutya kungi kati Buule omukazi bw'abanga yajja n'olubuto abantu batwala ku DNA era mu nkola wano mu Buganda bazikola DNA ezizenno mu Buganda era n'omwana omukulu tasika okujjako nti seno kwonooneka
abeera mwana awo wakubiri wakusatu oba asembayo mukazi ayinza okuba ajjawo nga yajja n'omwana we mubuto kyekino omanye abaganda baali bagezi kyekino nti olumbe ng'omusajja afudde lutwala omwaka mulamba kulaba nti ayina gwe yaleka ow'olubuto omwana ono basa omutwala ku DNA baganda nga baali bagezi kakati lindako nti kontinute y'obwakabaka bwa Buganda yo ekulukuta ebeerawo nti singa okeera enkya n'ojjawo obwakabaka n'obatta n'omutta ne famire ye nga tunoonya abooluganda lwe abooluganda lwe n'olulyo olulangira we luggwawo ne luggwawo ekitegeera ng'olukiiko lw'abataka lutuula nga abataka batuula olwo lutudde nga basalawo decision okitegeera tulina ebika tusobola osaawa ntugamba nti okuva lwaleero ab'emmamba be balangira ng'abataka bamaze okutuula ng'amaze okutuula gundi y'abataka y'amaanyi nnyo wano abantu ab'amaanyi mu bwakabaka tulina amasiga kitegeera oba empagi obuganda kwe bubuyimiridde ekisookera ddala Namulondo ye kabaka aliko kitegeera oyo ayawukana nnyo ne kubalangira kubanga yadde nti aba yazigwalulyo lulangira naye akola decision in the interest of everyone buli kyasalawo kigasa buli muntu okusalawo kwe tekuddibwamu tekugasa balangira bokka ate kabaka bakola nnyo ebintu nga tebiyamba balangira biyamba Buganda biyamba bwakabaka bwabwe kubanga balangira mu biseera ebikadde baefuulanga nnyo important nga bakola abambejja batambuzanga ebigere ne ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa yagula ekigaali bakiyita Alikisa ng'ayina ebyana ebiwala nga babivugira omwo era ng'ekyo kikola bakiyitanga kutembeeta bambejja mu mbejja atambule naye ennaku zino batambula bintu byakyuka balya ne muwogo byemumanyi olwo abambejja abaavu abambejja abagagga anti kati obwakabaka bwina okuba balance erina okubaawo okitegeera kaakati entitlement eyo kabaka yalina oggirwa ali ku Namulondo yalina oggijjawo mugende mukole muveewo mukolere engalo mugende musome awo zanze mulangira sikola ng'atandika na nnyumba ye abaana ba kabaka bonna obalaba basomye bagezi abaana ba kabaka bonna obalaba okuggyako abato bakola sibangalo bunani sibangalo bunani okitegeera kakati kyekyo kyolina okumanya mu bwakabaka nti continuity eyaffe weeri obwakabaka tusobola kugenda ati kakati tutte omululangira tekisoboka oli ku bibyo ate bw'otugamba oluli olulangira lunene lunene we can even run out of option wetuba twagala kabaka naye layini tusobola ogigoba kabaka alina baganda be okitegeera baganda be balina abaana baabwe balina abaana we are sorted mwegira bakiyita batya mweroboza tweroboza okitegeera kati Museveni kye yalina okutuwa mwami Museveni nze omanyi sinako nyina ekimuteekako ekitiibwa okugobagana n'abantu mwami Museveni kye yalina otutuwa nkola yakugabana buyinza kati ekyo bw'aba y'omu ku bantu abatakikola ki abatakikkiririzaamu ye alowooza federo ya East Africa omuli ba pulezidenti abawamba abantu abalagira security neekwata abakazi abantu abafaanana bwe batyo security ne bagiga mwegadanga abakazi kati ate munnaffe tebamukwatidde Tanzania Agatha be babantu bemugamba mu East African Federation wano Muganda bwawulira Oluswayiri ekiro alowooza omubbi azze yabazze okitegeera kubeera n'omusirikale okubba wano akozesa Luswayiri ng'ayagala okubba obulungi bwe batyo kakati gwe tosobola tuteeka mu bintu bifaanagana bwe bityo kati ekyoba kimulemye nga tukirinda omulala alikituwa mwami Museveni alina okukkiriza nti Obuganda okubwetondera bwetondere ng'obuddiza ebyabo azampolampola kiki ekiganye bimumenya ayita mu process anayagala akwate bukwasa agire eddu process ki ebyo byankabampane tetubyagala ade mayogenda kumbuza yali abitwala ayita mu process ababitwala bayita mu process
bote naamini be babbe ebintu byaffe ye lwaki abiremera kuba batayagala pipa ayina soko okwetegereza yetegereza ki ukitegeera ekyokubiri Museveni kyayina okukola mwami Museveni kyayina okukola asasula amabanja ge tumubanja amabanja gamanyikiddwa Buganda gebanja gavumenti ya wakati ukitegeera gatya ti gavumenti ya kuno yakwate kubo newangamya ku bintu bya Buganda okugeza gavumenti yakwate kubo neteeka barracks emakindi kitegeera eyo ttaka singa lyali mu birala singa likola ki likola kati terikola musasiro kati terikola kyagala security obuvunanyizibwa bwe bagitwale mu luka bagitwale mu Lwera likana security wano twetaganya security okusinga mu Lwera bwe wali wangi buli ettaka baali wa Sudi enakolako Kingdom Kampala wano wajjawo barracks Bannayuganda bafuna ki mu hoteli eyo kikyotegeeza mwosula wali oliddeyo sina kyenjagazaayo wano kubatula waliwo abalina kibafunawo kati security tujagala lwaki tosasula sente obwakabaka bwe sente za obwakabaka lwaki buwa omusolo Buganda bakeera bagistressinga buli kaseera kati oba bagibanja milioni nga 6 oba baagala zibabanja zigwere yaabo ne bwabagamba nti mutooleko mwesasule baba soddeko katono sente nyingi oba kye babala bajja kubaawo bagendeawo mpola era luli bajja ne babanja bwe bajja ne babanja omukulu omu n'agenda mpala n'agamba nti bemugenza okubanja nga ate bababanja nnyo okiba kyakugamba nti mubanja olukaaga katulubawe naffe mutuwa biliyoni zaffe in 3 years bwe kigenda bwe kitinga mwami Museveni tasasula Buganda egenda kuba ebanja Uganda trillioni ya sente bingi nnyo butabalika bingi nnyo nga gavumenti Buganda egitadde kababi tuwe sente zaffe ffe tuzikozesa ate sente ezo ffe tulina kabaka omugunjufu kabaka akolera bantu omulaba wagulira abataka b'emmotoka buli kimu kabaka talowooza ku ye kabaka talowooza ffe kabaka waffe yandibadde asiba atambulira mu Tesla kabaka waffe yandibadde asiba ziri essaawa zitagahwa kati ki ekimuganda afa ku bantu tayagala kwejalabya gwomanyi kabaka mumanyi tomumanyi omulaba ku TV gwomumanyi fe abamumanyi katukunyonyo kale tunyonyole Ssaabasajja kabaka alowooza ku bantu okitegeera era emboozi z'abaamu obulwadde bwa Mukenenya butuuseewa mu kuva wano okitegeera Ssaabasajja abuuza nalabye ku TV abaana abasomera mu bigere ekyo kiba kitya mu Buganda zeze emboozi Katikkiro z'abaamu ne kabaka we mboozi nkulaakulana era si ntalo bolooza Katikkiro bwajja n'abagamba mbu Ssaabasajja antumye mbolooza ababasudi ababasanyusa they talk on daily basis ne bamanya ekyokukola naye nga naye Ssaabasajja nandirowoozeza bwe nti anze nsiimye kola kino ng'alaba kigasa abantu be era kyovola abaali bagamba Ssaabasajja agobe Katikkiro ogwo mulimu balina munene gwe beetumye era nga muntu akola omulimu ogwo bw'atabaako kikyamu ku mutwe yennyini aba musiru busiru omulimu gwalimu ebyobufuzi naye gwalalira gwalaalira naffe twagubalaaliza omusajja yali agubazi naye omanyi bwe gye baali balowooza baali baagala kunafuya wali omanyi bwe gye baali balowooza mbu bagenda vuma Katikkiro n'obwakabaka munaffe babbuule abaagala obwakabaka tuve tubavume mwegatte ku bavumi tuve tubavume muvume bali mwabagira mwabaleka bulesi Katikkiro yankwata wano omanyi Katikkiro aliko amasannyalaze ate gumu ebiri
Katikiro musajja wonnyo bwana. Katikiro ayagala abantu. Jessica tobaamu ensonga. Nebo tamala gaagala. Bwe weesulika. Yankwata ku mukono. Nangamba Buule. Nyina ebyokukola. Nze sivuma bani mugamba naye basajja nga balikuliwa. Ate mubavuma. Ebyo temukola bwe bityo. Tujja kuyita. Mujja kunfaananya obulala. Mubanyonyole. Naffe nga tubagamba. Katikkiro mubbi nnyo alina ebizimbe bisime 12 mu Uganda. Katikkiro mubbi alina ebizimbe 12. Ndi sente azibba ndi mu Buganda. Ebizimbe 12 babizimba sente bimeka. Nti nimuga market value ekizimbe kiri bwe kiri ettaka liwe. Buganda eyisa budget bweti. Kijja kitya nga budget ya Buganda tekola yadde ebizimbe 2 kati ate yabbye ziriwa nga batandika Buule no tandise okwogera abakuvuma nga bayogera tebalowooza waliwo abantu bensanga nga baali bavuma Katikkiro bomusanga boolira Buule no musajja waakola konze wakakimanya. Buule lwaki tosanyukidde kwetunda ka President Museveni Mama Janet Museveni? Olw'ensobi okwetonda okukulu kuliko ebikola. Fumaye bafutusoja bw'Obwakabaka ffe twogera abangi. Katikkiro era ajja kugamba tusiimye nnyo okwetonda kuno naye kituufu akimanyi. Ne Ssaabasajja bw'anaabeera tubasiimye. Tusiimye nnyo okwetonda. Naye ffe ekikulu ffe ekikulu Katikkiro kyayogerako kututambulira paka okutuusa nga Katikkiro atugambe nti abange mbanjulira ebintu byaffe babikoze eki babikoze tugamba musajja nnaakola. Okitegeera n'ensi erimu abantu abagunjufu lwakuba abantu babadde tebakizuulanga. Omanyi buli muntu eyayogerangako edda nga gye buvuddeko ng'avumwa. Kituufu. Omanyi ze bampitako security agent, state agent. Bakuyita ne bagamba ndya ssente ndi wano obwavu bunuma n'abaana bange tebanaddayo ku ssomero. Mbu ndya ssente za mukulu. Ekitegeera. Ne bani abatandika propaganda oyo. Ate n'omuntu omu yatandika. Babitandika naye kakati. Oli omugamba nti kati genda mu maaso ggwe nakyo. Bwe tutuukanga ensi eramula. Gye buvadde gye buliraga. There is someone who will get the last smile. Ekitegeera. That's just time. Kadde. Kiki twagamba. Ekitegeera. Nti goyisa mu maaso mu Katikkiro tobulinda kuddamu kati. Bikola bye bijja okuddamu. Musajja talina ky'akoze nga baddiranga amalwaliro gabeerawo. Gwakoze ng'otuwulira ky'okoze. Omusajja tafudde ku byakulima ng'atambuza omwanyi nga mubeera kwezo mukayanira kwezo ze mutagamba bantu kulima. Kale Obuganda bwandibadde nga enkola y'emwanyi ng'akwata turakita ng'aziwa. Okitegeera? Muli eyo waliwo abanaku abaali e Bungereza bakuŋŋaanye beekalakaasizza nti naffe mu Amerika tumulinze. Ali mu Amerika ayogera buli muntu agamba Katikkiro njagala kulabako. Bannange Katikkiro Ssaabasajja ali ati is the last tonyonyolanga nnyo. Kasmailo mukulu yakafuna kati ye takyaddayo nakunnyonnyola. Bw'aba yayina n'ekyokunnyonnyola yayuzaamu. Abataka ke bagenze Namibia twabagamba tosobola kwandamayininga Katikkiro okujjako nga Ssaabasajja si yamulo. Abataka bagenze Namibia baatuuka mu ddungu. Abataka bali beetaaga embooko. Omusana ne gwokya bali. Mbooko wambula n'obawanika. Omusana ne gwememula ne nga oba kino abantu bagi. Era omanyi kati ndudde nnyo okulaba Katikkiro. Ndudde. Tomukubirako kasimu. Omanyi lwaki nduddeyo okulaba Katikkiro? Nako ogenda okulaba Katikkiro ne mugamba nti weebala ebyokukola. Okoyo okumwebaza. Njagala ngende nga nkutta amakula mu katuli kimunnange. Nga nkutte ziri ne bwe naakwatayo akacupa ka Abla. Omanyi Abla mwenge gwa 28,829 ogusookerwako. Ne bwe naatwalayo akasogole nga kakulu ka myaka nga 12. Omutwalireyo n'oluwombo. N'enkoko. Anti bakatuli. Olina omutwalireyo oluwombo lw'akagundi kali. Kakali bwe ntuuka mugambe
bw'otuuka mukyala waffe anti Katikkiro ffe mukulu waffe kati mukyala waffe gaye mukyala waffe enkoko eno agikufumbire n'ettooke nga bw'oyiwayo eri ku mwoyo nga ne supu bw'onywa ku lw'ebirungi byakoledde mu Buganda saagala kumulaba nga sina kyentutte so agenda nkalubunani era njazisuula mpola okuddayo okulaba Katikkiro njagala mutwalira akantu mugambe ayega ne bwomutwalira wayini w'emyaka nga 15 gaye bw'oli wumula lw'oluwumula olisiiba Kano. President Museveni yakomyawo ogundi Kabaka engani yali yabujjawo obuteri yali kyabujjeewo tebajjangawo Bwakabaka kati ekitegeezo ga President Museveni talina kyakola byonna byakoledde Buganda tosiimye nga ggwe futu soja wa Buganda Obwakabaka bubeerawo bunsaasire bakusaasidde dda Obwakabaka bukolebwa Katonda Obwakabaka tebubeera muntu gwe togamba mbuno Obwakabaka nabukomyawo oba otaataaganyizamu butaataaganya bantu era gwe ne bw'otabuleeta balaba buleeta bo teyataataaganya ate Obwakabaka bubeera mu ki bubeerawo mu mibiri gy'abantu okitegeera era Kabaka yalinga taliiwo Obwakabaka bwali tetuli active naye ng'omulangira mu tebitabeerawo wano ng'abeerawo kyekiri kyogambye nti omuntu omukulembeze yenna ne wajja n'abujja weebuli emikolo egyo ne bwegyandikoleddwa mu kampowooze ntugana tumuzizzaako yandikoze eki era yandibaddewo Obwakabaka buli mu bantu nze abaana bange bato naye they know who important persons are in their lives era kati bo bagamba Kabaka bagamba oyo tasobya bamanyi nti eggwanga lina president era bamuwa ekitiibwa bamanyi abantu abali important kakati gwe tosobola kulwana n'abantu ng'abantu b'olwana nabo ekintu kiri mu musaayi Obwakabaka buli musaayi gw'abantu kati gwe erinnya ly'egganda kwana Ssewanyana weddira ki Nseenene kakati osobola ogamba oli mukakwa nze ndi Muganda abaana bo tebakimanyi n'omuntu atannayogera naye aliko erinnya namutuumye dda kakati kiri era lya Nseenene ki emyoyo connection etandikira ku bintu bikolebwa etya nti by the fact nti omwana wo wamutuumye erinnya yakwasaganya edda n'obutonzi era Muganda era kyova olaba kyova olaba nti osanga Omuganda nga taddukanga ku misinde gya Bwakabaka tawangayo luwalo tagulanga certificate nga mwana Muganda ne bamugamba waliwo wali abalumbye omutongole wa Kabaka n'agamba ekiki n'akwata ejjambiya ekyo nakiraba wano abantu bebeekalakaasa naga omusajja mukwata ku musajja wa Kabaka naye nga yeekalakaaza ne Kabaka tagenda nayo kati kyekyo balinga bakatuliki omukatuliki asinga okubawa ettabbu y'atasaba kwata ku faaza omukatuliki oyo asaba naayinza obutafa nayo naye atagenda mu kereziya aba muzibu nnyo ng'okute ku faaza ekyamugaana okusaba kyaleeta busungu kutidde lwaki mubba mu nnimiro ya faaza n'atabukira ddala oyo ye mukatuliki asinga okwagala okumanya baalonze papo ba tebaalonze omuka omweru gufulumya oba tegunnaba yasinga okwagala okumanya bwana mukulu waali oba taliiwo tumutumiti nadda ku mwenge bebawa endobolo kakati gwe oyo omukatuliki bw'atyo genda okukereziya ogikoleko ekizibu onaalaba akanamuvaamu agenda kumobilizinga Buule olowooza ki ekyaleeta President Museveni okwetunda ku ssaawa eno kubanga bamanyi nti abantu basirifu naye bakola ki si basanyufu ali mubeera awo baana ba Buganda ba Edi Mutwe be basibwa abantu kwekali nnyo ba Edi Mutwe bali mu kusibwa baani bafiiridde mu bintu ebyo naawe olabamu
ngoma yo ekirumanga omuntu omusosonkereza naye nga takufaako. Ane president ate no yaweze nokwata abantu vagalanda. Okuwamba abantu ebyo yabiweze. Era tayagala kuddamu biwulira. Wulira statement ezo zikulaga kisaawe. Tugenda mu kalulu. Olowooza luli abaleeta alaba. Kati wana agenda beera n'omutima abadde mu liivu. Adde mu liivu. Aye n'ekirala neggwanga totinza na kutegeera maanyi wawe gali. Buli muntu akola kike. Nabadde ne junior nangamba. Poliisi ekuwa bondi. Ekyana gundi pooti ekuwa beiro. Kisajja ne kijjaawo byebeera mu ngatte eza kakki n'ebigatto byozefu n'ebipalepale nekikwata kino ogubuto gwayika gulinga ogwa namunswa nekikuba empi nekigamba you under arrest. Wa poliisi n'akibuuza azi omusajja muleke nekimubuuza you are talking as who. Kyekino junior kye yaŋŋambye nti wano mu Uganda abantu abalina ebifo batalina bifo basinga amaanyi bamaanyi kuba yaŋŋambye nti yensonga lwaki walabye Lwabogo akola mulimu ki olinayo ekifo kya Lwabogo ky'omanyi gundi ono ani musajja yali mu Daily Monitor ani ono bamuyitaani Mwenda alina akola mulimu ki naye amaanyi ge balina genda mbuliza Genosale akolanga ali mweno gavumenti ali ggulu. Naye kakati mu nsi muyina minisita wa foreign affairs mutabani w'omukulembeze w'eggwanga n'atiisatiisa omukago gwa Bulaaya mu kifo ky'ogenda wa minisita wa foreign affairs ne bagenda wa Jerusalem ne bakalangata emmotoka ne bagenda eggulu. Kati ekyo kikulaga nti wano n'amaanyi we gali tukola ki tumanyiiwo ate tomanyi ayina maanyi ki nti kakati tulina okukola ebintu nga tumagamaga ekiyinza okukuba kiyinza okuva eno kiyinza okuva eno kiyinza okuva eno kitegeera ekiyinza okukuba kisobola okuva mu ki mu buuyi bwonna kati eggwanga we likola ki so katifaanana kati kino ekyokwetonda kirekawa President Museveni wakirekawo Buganda tekirina kimuleka ogolooza gwe gusoose okwetonda yetonda kuno beetonze babiri onasoma n'onaasoma ndowooza n'abaakoze enjiri be baabakase enjiri eyabadde egundi wano olaba mu butonzi ne mu mwoyo teri ssaala y'amaanyi nga kwetonda. Nalabye muwala wa President Museveni ng'afukamidde akaaba zeesuse roboshetekerererere ne bafukamira wansi ebikolwa ebibi kati nze njagala okutegeeza abantu mutera okungamba wano muno sigobera nnyo bya Katonda nze ngoberera enzikiriza n'okusoma ku nzikirizo singa n'abo abawulira katuuti amaanyi agali mu kwetonda amaanyi gali mu bikolwa bino wammanga ng'oyagala okuliraana Katonda n'okuyoola omukisa okwenenya n'okwetonda okugaba n'okusonyiwa ebyo biveeko n'ekyokugaba kyo kyasusse. Omanyi omuzungu lwaki ndi yasigala afuna n'asigala ng'ebyo bitambula nga mwe mugoba mizimu mu makyaki shakabarata kugaba era omuzungu ajja n'akyalira ekkanisa oba ekereziya obona omuwarabu mwene mukubazira akazammwe bwe muba balokole ne mutandika lambashendekerererere ne mwokya omuzimu n'otuzimu n'akazimu ng'omuzungu ali wali atudde ng'awaza kimu praise God hallelujah save us Lord wamala n'abagamba eno ekkanisa amabaati gonna ngaguze n'agenda mwe ne mugamba Mukama saasira omusajja aliko amafuta ne mwewaayo ne mumusabira genuinire Katonda nakkiriza essaala ze ye n'abeerawo Amuwarabu abeeraawo ne babeeraawo n'akola ebintu n'adonatinga akasente ke n'akabawa nemuzimba omuzikiti nemusomesa abaana nkugambye bazimbye mu n'emizikiti bagaba emmere bo mu mmere tebazannya Omuwarabu aliisa ye akoze kyakola mu maaso ga Katonda we
Okitegeera kati kino family ya president yakoze yabaze nnyo birungi nnyo ebyo boloza mbu tebaliko katonda abaliko lwansonga nti babamanyi ekyokukola ogundi omuwala pastor ekyo si kyekikola gwe bwoba oyagala okuterera if you want peace nze mbeera nnyo n'abantu mbeera nnyo kino kitukola nnyo mu maaso ga mukyala wange mukyala wange ayinza okubeera mu ng'akoze emivuyo nga nkimanyi yali mu nsobi emugana naye omanyi nsonyiwa nekyemusonye nenkijja ku mutima gwange musonye nga yali musobi tugenda kumeza omukazi amamba badde ninogimulekera ate agenda kukuba ani kati ajja sigala akujoga bwatyo atandika okumanyiira bwatyo ensi eno erina ebintu by'olina okukola nti when you do something find a solution run away from the problem gwokola kiyamba makaago kutebenkera bulamu bwo kutebenkera kyagala kulaga kimberembere naye okeera mu kyaki osaba okeera mu muzikiti okusaala nga gwe tosonyiwa wabaaki katonda kyo yagenda okuwa omukisa taliyo katonda kyagenda okuwa omukisa nga togaba katonda kyagenda okusonyiwa nga gwe mubbi gutoyagaliza taliwo okitegeera abantu abategeera ebyo ebintu katonda bayagala kati president Museveni yategedde kyategedde okay that aside katumalirize n'ensonga ya gundi omujama ne omuzungu abega Uganda naye gundi yasazeewo General Muhoozi tebadda mukolagana na Germany ebyo tunyumya bunyumya tuli mbozi bya boda andawo yawe jjako ekituli ate otandika kuyita butte osuula n'ogula endala kati diplomasi bwati bwafaanana mu diplomasi bye boogera si bye bakola wano babasiba katambaala mu diplomasi yogera kyoyogera ekikusa but don't act naye kyokola kirala ekitegeera kati ate diplomasi ali motivated by one important thing interests era omuntu oba talina interests ye interest y'omuntu oyo omuntu oba talina ki bw'oba tolina byeweegwanyiza gwe kyakwegwanyiza ky'abantu abalala kati Uganda erina byeyeegwanyiza ate mu byeyeegwanyiza byetwegwanyiza bisinga ebintu ebirala byonna buno byetwogerako obwogezi nti mu diplomasi osobola n'okugamba nti nze ngenda kulumba America ng'okyogera ngenda gikuba yes n'emitwe negivuga oluva wali n'okuba essimu n'ogamba nti President Trump bino bireke nze mbadde mpulizinga bano abantu bategeere nti no mbaddeko kyenkolawo naye ekyo tujja kimenyawo ku Mande ninga nti yefuule ekumamu kumbe yeebase fuluuta kyetuliko wano kati Germany mu byenfuna by'ensi yonna Germany si yeetaaga Uganda yeetaaga Germany yeetaaga Germany yes of course okyogedde bulungi emmwanyi ya Uganda kati nkubuulira lwaki twetaaga Germany emmwanyi ya Uganda esinga kutundibwa mu ggwanga erya Germany Germany yasinga emuguzi waffe asinga kati Germany talina yadde omuntu gw'emmwanyi kati awalina otweguya wuliriza Germany emmwanyi azaagala naye Uganda si yokka yeetunda emmwanyi asobola ozijja Brazil ate emmwanyi zikulira bbanga ki asobola okukola partnership ne Rwanda n'abagamba mulime emmwanyi balina ettaka balirina ate olowooza Rwanda ebeera ku mazzi oba mu mpewo Rwanda katono oliko amagini tebasobola kukola kyetukola ate obadde ki ensi nnene ate ensi nnene n'abantu si be tulina okitegeera aye n'ettaka weeriri okitegeera asobola okukwatagana ne Burundi okitegeera kubanga ezo zonna zensi asobola okukwatagana ne Congo eyo wali entalo yes ate golowooza Congo kati mu butwaliyo beebase
omuntu ali ekinshasha ayinza okuba ekinshasha nga tawulira nga yadde ku ssasi n'eryo n'erimu Kongo nnene Kongo gye nkugamba nti Uganda egendamu oba emirundi emeka nekinene ate nga namwe mulowooza Uganda nnene kinene kikongo kitegeera bino ebintu bye tubagamba byabagamba ebyentalo biri North Kivu wakati kati waliwo akatundu okuliraana Uganda ne Rwanda era nga abakozewo emivuyo era be bamulirwana era naawo ngenda kubuulirawo atuwuliriza gwe tovaawo ngenda kunnyonnyolaawo engeri olutalo lwe lugenda okugwa e Congo kakati German can buy anywhere because they have money kitegeera kati ekonome ya Uganda essaawa ya leero ekula kati omwavu atalinamu ssente yetakimanyi alowooze lwali twakakula ebitundutundu 6 ekitegeera tudduka nnyo yadde nga tolinamu ssente naye ffe ssente tuzifuna abantu bazifuna naawe gwatalina kubanga gavumenti esobola osasula amabanja gaayo ebintu bakozi ba gavumenti basasulwa progress bakola ki bagiraba okitegeera era ne IMF indices zayo tuwa kwambukako waggulu so gwekyo tekikola ki teweeyibaala kakati yo Germany okukose etya gwe manyiira omu Germany aga odaze mmwanyi zo zikole ki zisigaze ogende kutunda China akugula obubi ne distance akufotole kati ate omuzungu kye yayina nti yakusinga amagezi wayitewo emyezi 2 akuba emmalisi bagambe nti mmwanyi za wano Uganda zirimu obutwa muziyiwako muzifuuyira babi nnyo kakananga akatale aka ensi yonna akole muveemu netta akatale konna ne bakugoba akatale k'ensi yonna jjukira akatale k'emmwanyi tegaditaminingibwa mwami Museveni oba ggwe kaditaminingibwa akatale ka nsi yonna era akifiiramu yona atwala ewakati b'empigi ne bamugulako naye oli asengejja atwala abadde azigula omutwalo ng'atandika nkuwasa era aziringa golodi oli asengejja ayina kaseewe n'emmwanyi ze eziwedde ziri atundira katale k'Ebungereza nake New York ngera golodi nti mukeera gabanga amafuta gaditaminingibwa dola werinnya nga nago galinnya bwekanga gakka era gosanga atunda leesi omanya nti ago yagagula nga dola eri wansi n'ayagala akutabule kana akatale ku ntunda eriwo eri kale wano wetulaga ne mwanya egenda fuka bwetyo anti bweri oludde bweri lwakuba n'abalimi abantu basinga balowooza ku mmwanyi balowooleza mu nnimiro omwana yakoze statement n'agamba nti emmwanyi ebitundu gye bagirima yo tebakoleddeyo misinde ate babitutte entuŋŋamu gye zitali abo abaladu sooka obaleke tukyali ku bintu biri serious okitegeera so nti ekyalo aleero Germany kye tusobola okukola okugikolako nga Uganda kikiri kyeggambye nti empale bwekaddi wandaweya bwekaddi osuula eri n'ofuna empya naye zonna zikola omulimu ki gumu nti Germany ejatwala ambasada Matthias Schwa emutwale ereeta omulala naye omulala era interest ezigenda kukyuka ava mu nsi y'emu era ebiragiro afuna bye bimu ambasada akolera ku biragiro era ebiragiro bye bimu ekitegeera nti tetusobola kyetuyita saving whatever relationship with Germany. It is impossible. Bulaba ekyo buli kirimu. Germany ye biggest funder wa European yomu biggest funder wa European Union. Kitegeeza buli kikolebwa mu European Union. Germany asalawo nnyo. Ali ku board. Ali kakiiko. Wamanyi nnyo. European Union etubeeramu wano mu bintu bingi. Education, infrastructure bya bulamu. Jeno Muhoza ali mu bintu bi. Abantu bano basobola okukeerenca ne batuva era nalabe mundamawulire yamazeemu nnyo amaanyi. Bamuyita Adam Kungu. Yagenze n'awandiika ku kintu kyawe kye bakiyita Nairobi Post. Nti kyekiseera tuve ku bazungu ba puppeteering nenga kati ono namawulire Uganda wange bintu binaabi abitunuddemu nga fala kubanga
Uganda's economy is significantly dependent on donor funding. Yeah. Kuvira ddala ku magye ne uniform general kajalimu ya donor. Mukuru kungu yakopye ka Mugabe. Kujja sikunyumyamu. Obada yabadde akola kiri. Yabadde akola kiri kye wagambi. Bo omuntu agire eno America ngenda jjukuba naddayo na sina ngenda jjukubira nkukubira ki. Anti kakati ate bwo bikola tobuukire etokota. Oleka bali ba jenos ne boogera. Bobo yogedde bye nkugambe nti oyogera mu byakwogera. Tosobola kuba Uganda n'ogamba ngenda kuba China. Ogenda kumala busajja bukubye. Nga bukubye. Kakati kyekyo nti bino boogera mu bwogezi. Kyova olaba nti bo of course bayina abalira jeno. Bo tebatunulira bigger picture. Balabira wano. Kyova olaba nti bayiseewaawo bw'ate oli takkanyiza nammwe mukuba abantu ne bimwogera bya kisiru. Dakiika emu tugamba mbuno waliwo ekibiina ky'obuyeekera mutegedde amangu ago mutegedde kya Nuupu amangu ago mutegedde mboyo yakivujjirira era amangu ago mujjeeyo obutambi era nga baatukola ku beesigye. Andi kati oli yayogera n'agamba ye muyeekera nze ndi muyeekera oyagala bo bakoleki bino bye baagala bajja bikola nze kyemmanyi yo wakyayagamba kirindalayo ne bajja akyogerako era ye okusinziira ku bajja gavumenti yabadde Messi tosa oli anyonya abayeekera ate ne weeyita omuyeekera. Anti kakati Bobi Wine kyali mu kukola Bobi Wine mugezi yategeera nti bano balalu bali obutego bw'amangu kitegeera Bobi Wine ali mu kutega bano basajja lwakuba ekinaabaawo naffe tutumayo bwe kinaaba. Musajja kukwata n'agamba wayi otugamba oli muyeekera sigo wabyogera anti bajja mumukwata naye kakati okukwata Bobi Wine tetumanyi kiki kigenda kubaawo nga bamukutte. Uganda eno tewali kibaawo kati ne bwe kitabaawo bamukwata abaali omanyi kati kankubuulire totunulira Bobi Wine mbunu bamukutta abantu ne bata reactive era kyennumanyo nga bamukutte abantu si bwoba otunulira bokka kati bwoba otunulira lenzi y'ebyobufuzi ebyamangu bw'oyinza okutunulira ye nga Bobi Wine nga ye n'abantu bano naye tunulira bigger international picture ne reputation ya democracy ne Museveni bwakola ki bwaba waliwo ebintu ebiba happeninga naye nga ffe tetubiraba. Omusajja kukwatira mu kino gw'oyagala amukwata n'amubuuza gw'oyagala abayeekera akati nkubuulire omukwata Bobi Wine kati Bobi Wine alinga beesije wa 2016 amasanyalaze mangi nti ne bwe saayale n'oba omukwata n'emmundu olemererwa engeri gy'obitandika kubanga era abantu tebajja kukkiriza omulwanyisa era Bobi Wine asobola ofuuka abantu ne bagamba Museveni yayiyewo ekidomola ky'amazzi mulimba naye nga mumulaba era settlement gy'ogambye mugenda ku kitebe bonna ne mubagobayo watiifu nga mutaddeyo emmundu watiifu nga mutaddeyo emmundu mu abagenzi tolaba nti tebeesigika okitegeera kati ekiriwo nti manya ono alina kya calculating kyabala ayina ekirala bana babifuzi babamanya abaana batunula ebyobufuzi ebintu nnyo byapeninga nnyo nga temubiraba ate nga temubiraba bili behind the curtain era abamu nga mulina okusoma obusomi waliwo akatabo kenjagala okusoma mukama wange akalaze nga ye yakasomye naye it's an interesting book akatabo kano kakolebwa Eric Kabendera Eric Kabendera yawandiika akatabo kankakulage waneeno Eric Kabendera yawandiika akatabo kagamba in the name of the president mu linnya lya president awandiika engeri gye yakolaganamu ne mwami Magufuli Tanzania batuuke omusiba yali munnamawulire bw'amannyo Tanzania era yasibwako ku lwa Magufuli Kabendera kakati bintu bingi nnyo ebyapeninga nga tebiriiwo abazze bangoberera nababulirako documentary muginoonyeeko abatasobola Lufalansa mukozese AI mujja kuwulira bye boogera bagiyita le président le président oba mu luzungu letter to the president
yakolebwa omusajja mu Cameroon bamuyita Jean-Pierre Bekolo wandika Jean eno Jean Pierre Jean-Pierre P-I-E-R-R-E Bekolo yakola documentary eno. Bekolo yakolagana nnyo ne President Paul Biya. Paul Biya is the worst nuisance in Africa. Talina makulu. Kati Jean Bekolo yajja wano mu Uganda twasisinkana twatuula wali eri. Ne tutuulako ne mu theater waggulu. Yajjako wano. Nze nseno njirabye bwavu bugagga bwesirabye. Sente ze zikyagaanye. Naye abantu mbalabye. He was looking for me and other people. Gundi yamutu connectingako European Union. Tuwogere ebintu bingi yabeera nnyo ne President Paul Biya. Naye yasuubira nnyo ebintu ebigenda okukyuka era baamusibako. Era gundi esooka abantu mu underestimatinga nnyo ebintu. Okwekalakaasa okusooka okwajjako President e Burkina Faso nva kuona omuvubuka aliko. Okwasooka okuleeta obuzibu y'abantu kujjako President. Bekolo yagenda e Burkina Faso mu kisaawe mu Nambole waayo n'akola documentary eyo nagi screening ku bwereere nga mulimu abantu. Abazungu babi nnyo baddira Bekolo ne bamuwa ssente agenda agirage mu nsi eziranye Cameroon. Bwe yagiraga abantu ebintu biri babivunulanga nga babissa ku President waabwe. Bokusinzira gye balaba mu gundi documentary ogwaddako President n'avaako batambula badda ku Parliament enkeera lwa documentary. Don't joke ebintu ebimu birabanga ebyokusaaga bino busima twakutte edi mutwe awo kiba tekinnatuuka naye ekiseera kituuka ne mukwatayo omu n'abafuukira kayinja mu ngatto. Ekiseera nze kati kankubuulire nze ndinga nabbi bujja ekintu ekijja okujjako gavumenti eno tekigenda kuba kinene kitono, tekigenda kuba nga kirina serious. Mulikeera n'okukeera nga wa KCC akubye security wa KCCA akubye omuntu MP akubye omukazi atunda emiyembe nga bagamba ekimala kimala abantu ne bavaayo ensi yonna nekola kinetabuka. Bulikeera bukezi kantu katono nnyo omuntu omusomesa n'agoba omwana fees. Tebirimu makulu ebintu ebikyusa amawanga si y'amaanyi si bye bino okuteekawo wali ekamera ne ring light n'ovuma abantu. Deep politics. Shut up man. Bullet sibula abantu kitegeera kati wasibula kusigwa wabaleese nze nkyakola kano kanka kumaliriza. Ensi ya Congo eri mu kugenda kukola kaliko otuleetera akagorodi lwaki egenda kukola endagaano y'ebyobugagga eby'omu ttaka ne United States. Yavuddeko Congo ebadde yakkiriza ebyobugagga byayo eby'omu ttaka nga yabirekera bayaaye kata balala nga basima nga Amerika yabasindiikiriza. Kati bwe basindiikiriza ono bano baneiba ne balaba omukisa ogwo bafunze bakole ki basene. Kyatwalirwa gavumenti ya Amerika ogamba ba M23 ne gavumenti eziriraanyeewo nti kata musukka ekivu tugenda kubwokya ng'oli amaze obbagana naye asajja bakola ki banzita batabusi. Kati kiki ekiriwo ku lwokutaano ndowooza bagenda osayininga endagaano kiki ekigenda okubaawo. Rwanda erina okuva ku ttaka lya Congo. Uganda erina okukomawo. Uganda tejja kuvaawo. Lwaki? Uganda gye tuyita regional police yeebeera buli wamu. Somalia yeetaaga nnyo Uganda awo. Lwaki? Kiki Amerika tegenda kukwata bajjekera baaye bateeke ku ttaka lya Congo ensirizi balume ne Ebola. Kyogamba Amerika egenda kukozesa Uganda ngera bwe yakola South Sudan, ngera bwe yakola Somalia. Abakulu bongere ku recruitinga. Oba mu recruiting nze egenda kusasula. Yo kati yo Amerika yo bweto bwekola ega nti educational sector ya Uganda ngenda gibeereramu n'ebyobulamu ngenda bakolera ne ku nguudo n'akasenta n'enkalu bweziti mumutukolere guno muntu kolera kati hotel ugenda okugere Congo
kati Uganda ebeerewaawo nga Rwanda teriiyo bali bafune ku buweerero era kyova olaba Chekedi ne be yakoze ebyekiyaaye n'agamba nti immunity ya president negamba nti mutabani wa Laurent Kabila nti bamugjeeko bintu bukuumi biki ebintu ntu ebyo akimanyi si yayogera mu America yamugamba kati kola kiri era n'akalulu akaddako omuntu agenda okufuuka president kubanga ekisanga kya Chekedi kigenda agenda kubanga asaliddwawo Chekedi. Tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe yo Gabriel Bule tuba naye buli lunaku lwa Monday tuba tususula ensonga deep analysis esimu yange abatagala kunvuma abampa ku ssente abo ensinga okwagala waliwo n'abaagala okuwabula ngendo wabulira awo nze byange mbisomerala enamba eri etya naye mulimu era n'abawabula nga balimu amagezi kati waliwo omwami bambi musajja muyivu nnyo I was humbled bamuyita Sydney Muganzi yalaba shoki yalaba show batwali kuya eno yali yagundi nnyo gye twakola last time yali ku degrees na twayogera ku degrees ziri fake kanata niko kunnyonnyola Kamalude nangamba wano wasobezaamu era nja munoonya binnyonnyoleziremu binnyonnyola abantu. Okay, bawe namba isi namba yange eri 700 39 1620 oba ngoberera @Gabriel Bule ku Twitter. Okay, so bulungi mweraba.